Savumbula. Savumbula. Come. Go and call your friend. Madam Peter. Nani koyogera naye bwoti. Ng'okutte ensawo olagawo. Ensaawa z'okusomera ziweddeko. Yange njikutte bukwasi. Oyina kubeera naye buli w'olaga. Ensonga zabya security papasi. Gadimba nakugaana okwogera nange bwotyo. Ne madam banange oyomba. Gadimba. Okimanyi nti era wazeemu n'osemba. Naye oba mumpalana. Ngani akuwalana Gadimba? Kati nasembye nti. Wagudde ekisinga okwewuunyisa. Gadimba n'okoppa n'erinnya lyo. Okopya? Ebintu by'okoze byonna wakopye bukopi. Tomanyiira kuwandiika linnya lyo. Oba linnya lyange ppanvu madamu. Ndisalengako nga nteekako Gadi. Naye nga ddyo osobola oddiwandiika. Gadimba. Anti. Pituwaka gisigalamu emyaka emeka. Oba 3. Ena. Nakugaana okundeekanira yogera mpola mpola. Ena. Gadimba. Okimanyi nti era ogenda kuddamu osembe? Okimanyi nti abaana bakuyita jjajja? Njakuba akaana kampita jjajja. Ate ng'okakubira ki? Laba ebirevu wenna. Oli musajja mukulu naye olemedde mu pittu Gadimba. Kaakati nze mbadde nteesa. Madam. Nga njagala kubeera twakulula bukuluzi okugenda mu P3. Okugenda mu P2 wali olemedde mu P1. Madam. Kati Gadimba, ebintu bino obisobola. Bw'oteekayo omwoyo. Oswala. Ayobadde ogamba ki? Njagala tukukulula era tukutwale mu P3. Ebintu bya P3 ebyabirabika bizibu. Nemundeka awo mbowawo sinaawo. Awo wenjogereza entebe yanganya nagituulako. Gadimba. Wajja kusoma oyagala kuyita oba oyagala kutukula ku ntebe nakunywa buugi. Buli kiseera gwe musiru, gwasemba, gwobeera shabe. Tunuli kati ezengato ez'essomero. Ezengato saazigobya. Atulaze kulira somero, saazagulira. Toziramu nze nja kukuba. Kati ndeta omuggo nkube. Gadimba. Yange madam. Tugenda kukulula ogende mu P3. Naye oyina okuteekayo omwoyo. Madam, ebintu bya P3 sebizibu. Si bizibu. Ojja bisobola. Gadimba oli jjajja. Laba ebirevu wenna. Nabisobola bannange. Ojja bisobola kasita oteekayo omwoyo lekerawo omuzannyo. Owulidde? Kale madam. Madam. Kati bwe nasanga nga bizibu nkukole ki?